Eddie Kenzo awangudde award y'omuyimbi asinze okuyimba omwaka guno gwa 2020. Team Oman, Team Dubai, Team Saudi Arabia, Team Qatar mwebale nnyo okwekuumira ku Projan Media TV mukola omulimu gw'amaanyi nnyo. Amanya amagoba profit nga bulijjo. Eddie Kenzo ono gwe twogerako aka Idrisa Msuza aka ambassador wa tourism mu Uganda oba obyobulambuzi mu Uganda. Ebbanga eriiseka amabiga bamunominatingako mu mpaka ezimu wano mu Africa. Abasinga yali mu category yemu ne Diamond Platinum Bawazari kuba bano bazeemu n'ebisibi ebindeso olunaku lwaleero. Basobola okubanga babanominatinga babiri naye abaana bakuba Eddie Kenzo omulimu awo ku social media simanyi oba kukyava kuki. Nze ndabira ddala mwabulamu ka patriotism awo. Eddie Kenzo abaana bamukuba omulimu gwali gw'amaanyi naye ndowooza ekyakoze nga guno omulimu omukuba guno omulimu. To my opinion Eddie Kenzo kye yali yakola okumuwa wa ambassador nadda ku Bobi Wine. Ku social media okwo nze kyemmanyi mulimu abasajja abamu bo talina kulumba, so alina bwe yalumba Bobi Wine awo. Ndowooza ekyavaako abaana abali ku social media ne bamukuba omulimu awali ne bagimusuuza. Diamond Platinum n'agiwangula. Naye ono omusajja Idrisa Msuza gwenjogerako emikisa gye sijakuggwa kati. If you're meant to be a winner era omuntu nabwakola atyo osigala oli muwanguzi, omuntu nabwakulwanisa atya, omuntu nakuba oluba osigala owangula. Eddie Kenzo bamusuza award eyo. Naye olunaku lweggulo Eddie Kenzo yasobola okubanga awangula award ya Africa y'omuyimbi asinze mu East Africa, category ya East Africa. Era zino awards zitekera mu luli mu ggwanga lya Nigeria bazita NAA Awards. Bazita Nigerian Awards zino ziyasobola Eddie Kenzo basobola okubanga bamunominatinga ng'omu ku bayimbi abasinze mu East Africa ova mu East Africa okuwangula awards zino. Zino awards zino ziteekebwa mu Nigeria, mu ggwanga lya Nigeria mu kibuga Lagos. Zino Nigerian Achievers Award. So Eddie Kenzo Idrisa Msuza aka ambassador yasobola okubanga atwala zino award era yabitinze abayimbi bangi nnyo ab'amaanyi. Eddie Kenzo yasobola okubanga zino award yazikomezaawo. Zino award batuso zirangiriranga Eddie Kenzo y'omuwanguzi teyabaddemu mu ggwanga oba teyabaddemu ne ggwanga ya Nigeria wabula yabadde Togo gye yabadde agenza okuperforminga. Emabega kaawo yasobola okubanga asanyusako bafaani be. Bwe yamala okuperforminga Togo bamufuwa ssente nnyingi nnyo era ebifaananyi mwasobola okubanga mubiraba ku social media platform ye. Ku Facebook yabipostinga n'agamba ya Rabbi bano abasajja abafuuwa ssente obupapula bwali bungi. Alizifu nalabamu n'ekizike naye nga ate Togo ekizike kyatuuseyo kitya. Naye okutwaliza wamu nalaba ssente ez'ensi ez'enjawulo, nalaba ssente z'e Togo n'endaba eza dola zalisingamu obungi n'ensi ez'endala awo. Naye ekizike ninga yakiraba ngenda kuddamu netegeeza akafaananyi ako bulungi nnyo. Naye azifu nalaba ekizike n'engamba n'abaana b'e Togo bakwata ebizike. Eddie Kenzo basobola okubanga bamufuwa ssente nnyingi nnyo. Naye wabula ffe awamu ne Projan Media TV njagala tugatte eddoboozi ku liryo gwe ali mu comment box Team Eddie Kenzo oba nawe Team Rema nga naawe oyinza okubanga Tata Amaalo olina by'omwagaliza ebirungi. Njagala ogatte ku maloboozi gaffe aga Projan Media TV. Tukongratulatinge omusajja ono ambassador wa tourism mu Uganda. Sobola okubanga tumuyozaayoza okubanga achievement yatuuseeko eyo. Eddie Kenzo okutwalizaamu kati wembambaze bulungi. Eddie Kenzo ayinza okuba aweza awards za 5 n'okusukka. N'omusobyo awards za 5 zayinza okubanga alina mu kabini ye okubanga azeyakawangula bukyanga ndooza breaking through. Ekyo kiba kyamaanyi nnyo, kiraga yo strong man, kiraga nti oli w'amaanyi, kiraga appreciation. Kiragira ddala nti you appreciated omulimu gw'okola bagwebaza nnyo okutuuka okuwa ezo award. So negattaako mu butongole tusobole okubanga tuyozaayoza emmunyenye y'eggwanga asobole okubanga yeeyongerera ddala okubanga asitula bendera ya Uganda black yellow red ng'erimu wakati ka crescent crane. Asobole okubanga agiwanikira ddala waggulu nnyo era naffe asobole okubanga atufula ab'amaanyi yadde waliwo political nga temutegeeragana bulungi mu politics nga ideologies za njawulo za politics naye wabula abawanise bendera mwena gye mulwanirira ffenna gye tulwanirira. Kinajjukira nti guno mwaka gwa struggle ate abamu bagamba mwebereremu. Amanya magoba profit gwatana subscribinga oli mu lugendo lwaffe oluweza 40k subscribers. So kola ekintu kimu subscribinga
osobole okubanga otweyungako obutereevu obeere nga naawe olina ettaffaali ly'ogasse ku Projan Media TV awamu ne community yaffe yonna yonna. Subscribinga, likinga, sharinga, commenting.